Lwaki bulijjo byenteekayo tebangoba lwaki ku Patricia bampumuza? Era bwe baba nga babadde bampumuza nga birungi lwaki bakutte ebbaluwa gye bawandiika nze tebagimpako na kopi n'abaana b'amawulire tebabawaako kopi. Sama Faruku Mugenyi Jona Patricia batte bwe yagigula directly ku Saha kati nga tomanyi na wa wayagala baba bamuwenti no kwali. Okay. Kati mukwarenjinga ye mukujjo tula ate nanze nga Patricia kale erinnya ndimanyi but as a person I'd never met her. Nga tumulabangako. Ne tumuteeka kuba twateekawo Zaake Spice Mudroba ne tumuteeke wali waddako because the name I know her. Kati ye bwe yajja n'atuula ku table gy'olabirako ddala eri labeled Honorable Zaake. Nze kyenzijjukira ng'ono omuwala gwe nkola naye amugjawo naye nze saabiyingiramuko kuba I had other things to handle mbitegeera nkeera. So mubakwano tetulina nnyo kyetugenda kwogera but institution ebaako n'amateeka agakivuga. Mwe kennyini abaana abo balaba awo we bali bayinza okuba balinanga access eyogera ne Kyagulanyi era saa zino maapu yandibadde agenda n'alopa sitoyite wa Kyagulanyi ekitakyasoboka. Waliwo maybe obukulembeze no why no soko reporting anga alenga kitaasa gwe kuba kati omukulembeze ku level kwali kirizo bagana lwa bamwagala nga mufu. If you can access him daily no banga wakavayo ne wabaya ddayo ne wafune wabeerawo obuzibu nenga Google balabye omawe ebintu ebinga birabibwange ebya bulijjo ninga bitaasa gwe. Ati nasi njagala okubuuza ayo abasajja ekifo kisinga okubeera sensitive mipiira. Ensiri mbi nnyo erwaza n'omusujja bw'ozuukuka ekulumye mu kifo ekyo ekiri sensitive ogikubya kisapatu. Yiyo ngirengedde kubanga nga weekyeri mukola kati eri mukuluma ekusiiga musujja kituufu ogikubya kisapatu. Kati waliwo wolabanga ekyamazima nsiri ogenda okwerekereza ogenda okulaba maamalengera. Babi mukazi wa Bobby naye era engeri kati gya behavinga naye mu public sijja behavinga naye waka kababeere baana be ababaana obalaba ne babanga bali mu public nawe now they behave they're being trained tata mwe takyali already daddy gwe mwabukira mu public basobola n'okukwata bu video buli fana ewaka ne babupostinga naye ate si mu public. Kati gwe lwaki hafi kulwokubanga Bobby yajjanga mu amnesia n'omubongako olowooza omumanyi nnyo bw'aba akuyise n'akubuuzaako banakubira kajjambo ize bw'aba takikoze kifunemu emirembe. Don't over kwefula important you're not mulekerawo kwewa the importance katugambe nawe oyinza okuba ng'owulira oli wakabi say like akalonda amusudde naye nga naawe olwolisiwole nawe owulira osi naye buto wenkana naye. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina ttanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development. Oyagala kutunda oba kugula ttaka, Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina ploti enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu
Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705 4M7 993 oba 0753 3M9 461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973 362 388 59. Teweerabira Alum Tower Enterprises Limited. Official njagala kubuuzaako yonna gy'osinzira okuba nga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okuba nga ate ofuna video ezifaanaganako bwe ziti. Tuli paadi babanaffe abalemufaayi batambuza ssente bazijja mu ggwanga erya Canada, mu America ne mu Bungereza nga bazireeta mu Uganda. Bakutegeeza nti exchange rate zaabwe ziri wansi ddala ate nga basindikira bwereere. Kyokka ate bw'oba osindika ssente omulundi ogunaasookera ddala bagenda kuwa cashback ya $30 ku ssente zonna aba osindika, so banoonyeeko. Alum Tower Enterprises Limited batunda ploti bali ku makubo gonna agafuluma ekibuga Kampala. Bakutegeeza gwe omwana ali ku kyeyo nti osobola okubeera nga ate essaawa zino otandika okuba nga oteekayo akasente mpola mpola, ekyeyo kyo bwe kinaggweerako ng'ate oliraanira odi awedde emirimu. So ate resiti osobola n'okuweereza ssente direct ng'oziweereza ku kyeyo, ova ku kyeyo then ng'oli ku kyeyo n'oziweereza then n'oweereza n'ofuna omuntu wakuyambako okubeera nga ate mu signing o acknowledginga ssente ezo nti zituuse, then bwe biggwaayo ekyapa ne kifuluma ne bakikuwa nga kiri mu mannya go. Polisi zabisandika ku bukadde 10 kumpi ne Kampala n'okweyongerako newala ne Kampala, era still ploti basigala bazikola ki bazirina. Brain Parents Day and Boarding Primary School bali awo Bukalango. Bakutegeeza nti batandise dda okusoma naye osobola okusitira okutwala omwana n'omuwandiisa. Tuli mu first week eya February, so kakati osobola okuba nga ate otwalayo omwana n'omuwandiisa ekintu nekyongera okuba nga kitambulira ddala bulungi. Nkwaniriza ku show ey'olunaku olwaleero tulina Hafi yena Hafi waliwo omuvubuka wano yaŋŋamba yampeereza message namulabako ne WSB4 wakala twatulako ka video konna yagamba nti neeruzira mwe bakazi b'abasibe. Nze nani? Walaba TV. Babeera kufe bambi. Azibirira bw'ati ekiddako Mukama y'amanyi. Kakati ne bamala batujjako abawala ku TV nga luzire begenda funa obuzibu. Era ate ekizi yagenda okukyogera ngo yakiŋŋamba nga dda nti teri kisinga kunyiiza basibe nga lunaku lw'enkoze nzekka. Ebaloosi era bagamba era kyebatagayako ddako okuwulira nti ndi muliivu. Kozi muliivu wabeerawo siiti naye waliwo kati nnaku. Era ndoza bayo n'ebikyala byabwe. Bale baatwesooka nga etwesookanga emmotoka. Bandabo wano. Animba wa Anteira. Anteira yali wange. Si Anteira ngamba Sandra Liani, bade manyi Sandra Liani. Sandra Liani yali wange. Anteira ina niga mugagga. Ono naayogera. Ono musibe ex-convict. Yakava mu kkomera. Kati yakavaayo kati yakunyumizanga bwagamba nti ono yali mukyala wange. Kati kanziremu kakuzanyi. Gaye yamperezaako mu message ono mujjukira. Kati kankugambe eruziro kimanyi buli mukazi akola ku TV ayina bbaawe. Tuli bafumbo temuddamu tubuza abasajja. Azamboleke. Animba wa Anteira. Anteira yali wange. Si Anteira ngamba Sandra Liani, bade manyi Sandra Liani. Sandra Liani yali wange. Anteira ayina niga mugagga. Asula mu B1. Omugagga oyo yali yategula ssente ndowooza oba ziyimutiye naye kanyama. Naye yalina babiri. Yalina abakazi babiri, yalina Anteira. Era ng'omugagga abeera. Ng'oluusi agoberamu ewa Sitera Nante. Sitera Nante omumanyi? Mbitegeera ng'abakozesa ki? Bakazi baabwe bakuba basala n'obufaananyi. Kati Anteira kati omusajja gwe nkugamba ali Anteira bagenda ne bamuteekako oba mu mawulire ng'ali fiiti nga yali akubye akakumba kandala. Omumanyi afumita. Dinga n'akasala mu mawulire kali ku kitanda ndowooza paka kati kakyali. Anti abeera awo n'agamba bebe nze kasita tuli ffenna. Avaayo ddi. 28. Omusajja n'omufumbo naye nga bw'omanyi. Amwendako. Kati waliwo Happy Powers. Happy Powers. Happy Powers bwa gundi n'abatanzi ndoza ava kushoneka walaata. Baleeta Happy Powers. Tomanyi kikonde kyali mmida. Mukomereyo.
balwanira mukazi. Oh. Kakati gwe nkodda. Ku kikonde Nga bakwekubira. omugole nga nnyingiddewo. Ozannya kakati naawe ojja kudda egolooze nti olina musajja. Ng'omwami Siddamu okulaba nambuuza omusajja bannwanira n'okunnwanira. Zuse yaŋŋamba wano ndowooza bino birumu yendwa ngenda okulaba ng'akoze emboozi ewesibifu. Bambi baswiti tubatumiddeko. Mayano ne mulabe yali anjagala ng'afulumye. Ne mulabako husband wange. Ole sunonyeza party wanyumiza emboozi eyo. Jajjibulirizaamu wano. Wanyumiza emboozi we beekubira ebikonde. Ogamba otya? Ne bulungi. Ogamba otya? Mwetuli mpola mpola bitambula. Time fish etambula. Naku zino views zitambula zisooba. Oba business ejjuzde mu competition. Ekikulu business mange yamugigabana nnyo. Mwagiyigiriza abantu n'emirimu mitono e Kampala wano bannaye. Buli muntu yena ayagala atandike ku YouTube. Ffe twandibadde tukyala bukyazi mukana tugamba etabbu eri eno naye mwadda mutuwaanira. Anti munnange akyala naye bw'alwawo atandika okufunamu endowooza. Ekikulu abantu bawaga wabweru ekyo. Oli agamba lwaki tutandike nawe tandika eyo. Kale tulina muno be tunyiiza nze mbalaba mu comments. Osaimu muveeko namwe mukole eyammwe. Abaana bakadaama abo bannaye. Bawaga. Ate buli omu bamuwalana. Business ejja kugwira. Abaana buli omu bamuwalana. Ne gwe otalina kiwali mukala akuwalana. Kati ogwe nalayo ejjo mu comment nadde nkola interview ne Junior naga. Bannaye oba lwaki buli agula maaso asatu yeeraga. Kati nzirayo mu video ngenda okulaba ndowooza nabadde nnyumya nga ngikutte bwe nti nkyati ngamba kaswiti. Maaso asatu ekuwaga. Namugamba kaswiti bambi kalabye nga neeraga. Bulamu bwansi Otanyiga essimu. Anyway. Alukatero n'ebizibu bwe naginyiganga nga tewali buzibu. Oba ontegeera nga tewali kigenda mu maaso. Naye ng'otya. Actually ekyo kyoyogedde statement enzikiza emboozi yo gye nalabye ne Amil. Amil yayogeredde ddala ekintu ekituufu. Bannange bw'oba obubi tewali akulinako buzibu. Kati ekyo kibeere lesson gye tuli. Bw'oba ng'ani yamwogeranko nga blog eyakoze eki. Omusajja atandise otunda oluseni atunda emmere ye. Tutandise ofubutulo. Nkukankosese. Kwefampa ka video kiwatika ku WhatsApp. Aka baby boy. Ngamba emboozi eno ogyetaaga. Mugamba ngyetaaga naye this is very big for people to understand. Yangamba ogyetaaga. Mugamba ngyetaaga. Naye it is very big. People won't understand. Abantu batwagala nnyo bwe batugobera. Nti yammeka eyo Nuwa ya 35 bw'obanga osasudde kashi nga ya 2 wiiru. Ya 38 nga ya 4 wiiru 42 ng'ogula gundi. It is achievable kyangu. Naye abantu tebaagala nnyo bibali wala. Oba ontegeera ne muganga kati nja kujja bajja gamba tuli mu kweraga. Kankireke kasa mu nnyumba mwerigireko eyo. Omanyize kye nasinga okuyiga mu bulamu bw'ensi eno z'embeera z'abantu sizisomangako naye nzimanyi nzitegeera. Osobola common sense. So nze abantu nabayiga ne mmanya nze kati mmanya omuntu ekimwanguyiro situla nti kakati ekyo okiraba. Abantu batusanyukira nnyo ku kamotoka akasooka kubeera kabaka wakati wa bukadde 7 ku 13. Era buli omu abeera bambi. Yafunye akamotoka ke. Era batusanyukira ku motoka empya esooka naye biddako awo byonna. They normalize ebisigadde busungu ne bitandika. Lwaki? Lwaki agize bw'ati? Naye tekikuggyako kutambuza bulamu bwo. Kubanga buli muntu alina ebirooto bye mu bulamu. So kati be bantu abo naye nga kya buntu. Kubanga tutandise okukola obulamu abaana nga batulaba. Yes. Abaana batumanyira n'otamala okola live n'ogamba nti buli amanyi Saimo jangu bajja okugamba bane Saimo ina kasata kami kwa lito jam. Kyobulanga video bukadde babukomawo balowooza babukuba. Ffe tuba twavaawo ddaawo. Owaayi mukuliko eyo ewasaha twavaayo. Mwateeka sho yali y'amaanyi. Twavaayo na radio ke nabadde eggulo. The presenters were comparing shows Sofa ezakatambula. Sofa twakabeera ne shows mu mwaka guno. This year?
saha gundi wa mwaka gwedde epasi spice yaggulawo sebata kusaasira sebata siwa mwaka guno sebata wa November guno mwaka gundi yaguggulawo okimanyi munno buli we twali kushonga tugamba ani yasembayo kukola Serena ali sebata naye gundi gwa Cameron yala kwasimula gundi ye yaggulawo omwaka spice anti kati waba spice ye yasookamu wamma ye yasembayo rather ne kusaasira kusaasira spice then awo ne tujjamu abiri ewa King Saha then sisho ttaano Uncle Ragadi nyakitundu Ragadani and then someone omwana yadde agamba sofa present yadde agamba Epasi show is the show of the year and I was like don't lie. Actually, I'm not here to say anything about Epasi show. It was well organized. Fenoni yakoze bulungi stage. It was classic. It was beautiful performance and everything. Naye amazima tosobola comparing a show ya Kisaawe ne show ya Indo. Yeah. Era ojja gamba sound biba totally different. Byawukanira ddala. Naye wowe tusinzira ogamba mbu show ey'omwaka. Bibe musinzirako. Kakati anyway lwakuba nti ndowooza era buli omu asobola okuratinga eyiye naye katugenda cricket ovo sente saha yasooka okucharginga sente nnyingi numbers ng'abantu abalina kati buli omu ajja bba ne factors ezize ate era olaba actually bye nabadde njawo okunnyonnyolako omuntu show y'omuyimbi ebanga mbaga wedding plan agenda kujja akubuuze kiki oyagala kibeere highlight ku mbaga yo abakazi abamu bagala nnyo okwambala me I wouldn't even it's not that saagala kwambala bulungi oba simanyi kwambala bulungi but si kyekintu ekisooka mu memory yange yeah so waliyo kati kangaye mukwano gwange nga Primo ajagamba gawuni yange erina okubeera spectacular erina okwawukana me I wouldn't even mind unless something is ugly but I would say look for something beautiful saha namulako nga amuleetedde engoye ezajja okwambala nga situnako n'agamba ako kajja kukola ako kajja ng'omugabo gaba naye gezaamuko empale yakwata bukwasatu kuno okugulu kunene bakufunzeemu Epasi is going to dress up baddemu bafunzeemu bakwatemu bakole you know kubanga n'obwambazi mwambazi thank you bw'otunuulira Indo fe abategeka ku bivulu Indo tosobola gigiraganya ku outdoor nga ne saha the day before bapozinga ekivulu kye kale waliwo tosobola kuddira nti bingi nnyo factors nyingi nnyo zo considering ogamba nti show naye anyway shows nyingi zikyajja abayimbi bakyawanika the last person gwe nawe yawanise adde Maureen Nantume tulina neya 15 Nantume yawanise yawanise mu November tetugenda kubeera mu campaign zo ekikadde jja kukola kubanga ab'ebyobufuzi bajja beerawo shows zikyajja so before the year wraps up lwakubanza ekinnuma ebiseera ebisinga when people are giving their views about the year beerabira bino ebyasookayo anyway lwakubanza endowooza Epasi ke yabakubisizza ekivu kya Epasi nkigeraageranya n'oluyimba lwa Bebe Cool lwa Love You Everyday bannayuganda batya nnyo bye batamanyi kati Epasi abantu abamu baali bakimanyi kintu ekivule ekisooka character ya Epasi tefavoringa numbers zisinga mu ggwanga na twagala nnyo beegayira mwagala nnyo bafukaamirira he didn't do that secondly teyalanga nnyo kikola kiri awo ekyokubiri nti ngeri Epasi gy'amazeewo ebbanga ng'ate agenza okukola concert nga talina luyimba abantu abamu baali tebamenya kumanya nti Epasi y'omu ku bayimbi abayisinga catalogue ey'ennyimba ennungi kaakati Epasi n'abayimbi bennyini ab'Uganda Epasi ke yayogera ako n'agamba nti n'abampositinze ku ssaawa esembayo he meant it because abayimbi bangi abataamupositinga naye jjukira ebivvulo ebyo Happy Powers babeera mu bivvulo ebyo you communicate n'okwira Happy n'ogamba kiri kiti ewammwe n'ogamba nti ono siina table n'ogamba nti Modina nesigazawo tiketi 10 n'omanya nti eno eri sold out kakati n'ogamba nti kati kambuukire tokota mpositinge eno ekoze naye ng'omuntu ayagala munno sheekole tosobola kupostinga ku ssaawa 12 kubanga posting ekola mulimu ki enoonyeza muntu bantu as omuyimbi
kangeze nga Shiba bw'apostinga agamba ba Shibaholics mugende Epas eyo naye waffe naye oyino bagamba in the name of bategeezaako ne bagamba kugenda kitegeeza ekitone nnyo bayisaawa nya wani badde mwena mumaze okupostinga abantu bategekeeke kubanga omuntu anoonya emitwalo 15 sente nnyingi tosobola mugamba ku ssaawa esembayo kati n'abayimbi abasinga bali bakimanyi tagenda kukola they were surprised kakati surprise eno eya numbers olwo n'abalina endo abaali balabeko Epas nga tamanyi kuyimba live ezo ge mazima kati byadde ebintu bingi nnyo surprise ade nnyingi nnyo mu shemu ayimbye bulungi turn up nnungi production nnungi kati eyo surprise yeetawaanya abantu kubanga tebalina muka contribution n'akamu omusajja akoze kintu ki naye saha abamu twalinaye mu interviews abamu twazannyanga endongo ye abamu twakolanga mention ze kati yalinawo ennyimba ezitambula the show was successful naye kyajja tukiraba oba ntegeera kati mu kujja nga tukiraba kino tetwakiraba nti kijja kati keeko kokka abantu agenda obbatawaanya baskipinge principles of she ennungi yandibadde etya because tebalina kye balina ku show ya Epas balaba bulabi kyekyenjawulo kirina ku show ya Epas kyekyamutanudde kati nno kanfuuka interviewer okuvaayo n'agira as Epas nga obadde omulaba yabeereddewo abayimbi banne nti oba gundi alina kivulu n'omulaba nga naye akooyudde ku bantu oba ki Epas alina engeri gy'ayengeginga ku social media engeri gyembadde following anti kwono noono naye nze ndowooza alinayo abayimbi balowooza nti ono yandimbeere oba okitegeera ekyokubiri ennaku zino ebyobufuzi bw'otabikwata bulungi bisobola okwonoona kati Epas as a land person ekisooka dde alina okulwana engeri gy'asobola okumanuvalinga okuva mu kyabadde kiteereddwawo liri puzzle ng'akizingamu factors endala nnyingi nnyo omwe yatabise n'abayimbi kubanga politics mulungi naye agenda kutta abayimbi kubanga bamuhandolinze bubi bamutaddemu feeling balemeddwa n'okwawula balemye okwawula omulimu gwabwe ketugamba si kyangu naye mukisobola then n'ekigendererwa nti bw'oba ozze mu struggle togizzeemu lwa Kyagulanyi olina gijjamu lwa bizibu biruma maki bannayuganda era nze omuyimbi yenna akyankana ne Kyagulanyi alina kukyusa bukyusa position n'ava ewa Kyagulanyi n'agenda mu DA n'agenda mu FDC bw'abanga abadde wa struggle netosa kubanga obadde mu struggle ate n'ova wa Kyagulanyi tenodda mwenale mukitegeeza struggle agirimu lwa Kyagulanyi tolina kigendererwa kati engeri y'okumanuvalinga okuva mu oyo Rakasi ne yaliwo mwe yagattira n'abo nze ndowooza n'akivaamu era yakivuddemu ng'abamu bamulabanga omugezi nti kasajja kagezi n'abalekayo kalina engeri gye kakikuttemu naye kale congratulations eri buli artist eyakikuba nammwe abakyategeka ebivulu tubagaliza gundi alina ekivulu Deusi Katende nandugwa kiriyo nga 15 that is after Valentine's simala kiteyamira pina nakiteeka ku Valentine oba nakiteeka akubani wano wabadde busy naawo wetuddiza abaana ku ssomero ebyo nno kakati ku kivulu okwo ekisooka wali nnyo mu table wetusooka okulaba scenario ya Patricia Sewungu nga binkana n'abamu ku baana ba ttiimu yo ensonga za table era nendaba ng'alaga aweereza King Saha message ng'acomplaininga ku table wadde message gye yamuddamu yali nnungi naye nga terina kyesolobinga. What happened exactly? Ekisookera ddala kyengenda esooka ovumirira bw'otunuulira King Saha bye yayitamu ku lunaku lw'ekivvulu kye. I still look at him and I'm like kasajja goli kasajja nnyo. Omuyimbi towards show ye atuuka n'akola ebintu eby'enjawulo. Rehearsals alike aziggalawo edde ngebula kati bwe bashow ya Lwakutaano akoma orihasinga ku Lwakusatu. Kyokka ku Lwokuna alina okukola sound check. Okola gundi eba ya ku venue oteekeddwa ogikola. Ziri ennaku emabega ezijja bwa rehearsinga bw'atunda ekivvulu. Ffe boolaba
abantu kati nagamba ekivulu kati kya kutunula Simon maaso omugambe gwe kyali wange gwe kyakwekaza sente za kujja muntu mu nsawo ng'akulaba bw'ati bakulemerako yes bw'omuweereza message agamba nja kujja n'atajja omuyimbi ye muntu gwe mubeerako n'agamba ate kyali ku rehearsal ffe tugenda kuba kati for example nga Kinsaha yakolera awa Spice Diana ne mumuteegerawo ntumugamba tugenda wagundi tugenda wano tugende wano tugende wano nti n'obudde obwebaka bumubula obuwumulamu essaawa 2 kaakati tubeeko ekyo tujja kizza mu maaso tubeeko we tumanya nti okay Saha mukwano gwange ne bwabeera mukyala ne babeera bazadde be kati olaba nga famire z'abayimbi zijja mu bivulu nakuwasa nagamba Hafi ono mami ne dadi ne bano baganda wange oba ono mukyala wange oba ono mwami wange naye tebalabika mu mawulire ana BBS bajja kunjulira nayogera nabo ng'omuntu nga gundi kekana kana kawunyemu that girl Loni omuwala producer actually Betty yali atunuza kamera mu maama wa Saha ngenda nenjogera naye nembaga ati kati mwe muli ba family naye omuyimbi yansabye kino tekibeerawo omuleke mbegayiridde tukireke era ne bampulira bulungi nnyo kamera ne bazizingako ne yali akozoba ne ya Alex ne bagenda kakati kuba abantu ba VVIP abo bakuwa conditions ekyatamye ebivulu mututunuza muzi kamera bikola biki nerere bizeze ensonga era obuzibu bwatuuka ku Amira ne mukyala Kasolo kuba tunuza mu kamera olumu omuntu they feel because you've asked them they feel that needed to speak but olumu teyandiyagaze kokola ki era abantu bakakasa VVIP tewagenda tuka kamera kana tugenda bakomyano kati bwatuuka nalaba ekituwa ekityo byebintu ebimu byajja okuddamu ku answeringa ku kivulu ekiddako naye mbadde nkugamba nti omuyimbi atuuka nga ne bazadde be tasobola bahandalinga kyafaako abantu bazze ye communication gyayagala owulira nti ekiri eno kikutte nakupafomingira abantu be kati ku lw'okubanga ggwe omumanyi n'otandika omuweereza text ali mu kaseera akazibu naye ali mu kwetereza tamanyi ngeri gyagenda kufaananamu ng'ali mu maaso g'abantu saawa ezo ruumu gy'abaamu yokka nze ne ruumu ya Lydia as too close to Lydia naye ne ruumu ye waggulu nga nze agobayo abantu ngambagamba oba toli kumwambaza toli makeup artist fuluma mu kaseera akolwa baagala omumubuuzaako temumubuuzaako mumuleke oba tabukira nobagamba muveewo this is not that time mumuleke yeetegeke mentally naye olimuweereza message nti banzijje ku mmeeza otegeeza kiba naye tubeeremu ak'obuntu kaseera ko tekyetaagisa osobola kimaliriza kaakati ate n'ekirala tuyina engeri gye tutuuzaamu abantu mwenna mubeera buli mmeeza gy'olaba ku tebo muba ne arrangement muba n'enteekateeka nti twagala abantu batuule bwe bati ne bwe bati kati buli tebo gy'olaba mu VVIP we tugamba nti esasudde miliyoni 3 buli emu eba esasudde miliyoni 3 someone should never lie to you ti ye asasudde 5 mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga ate ffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo 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 bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. abagagga gye bali abatuwa ezo ssente naye yasiga tutegeka tebeejo twabawo ntuula ya njawulo ate kano akeeru ke mwaterawo Mwami Kyagulanyi akukaba katya kati of course is a VVIP extra kati ako tekaba kakusasula okay kaba ka guest list era ne Kyagulanyi bwakwata ssente nolanga wadde omuyimbi envelope munga bwe yajiwa Big Eye bwe yajiwa King Saha it is not accountable oli amwabuwinga kyaliyiwe tetumanya mu bbaasa eyo bamumeera mu ssente mmeka okitegeera naye tumutegekeranga ng'omugenyi omukulu guest of honor twakongerawo bwongezi to honor him then zino ezisigadde abantu bonna babeera ku price y'emu kati
inze ndi munnamawulire ate nkola mu bayimbi obala abantu abasinga era abayimbi bananga bagalanya abantu ba VIP basasula sente nyingi. You've been at several concerts nolabanga omuyimbi ayimba nenga abantu bamutunuulidde. Abantu abo balina amajja banyumirwa muli munda. Era kati tukola stage to making sure ordinary ina part omuyimbi gye mutuukako ng'asobola okubanga oli mwakolanga VIP mu maaso ordinary mabega. Aha. Naye aba VIP bali batunula. Baba bagala kujja muyimbi kala. Amutunulira bwati akawala kandi yagadde okukiyalinga ne kazze n'omugaga tannabikola kati obikola kabajja kalabanga kali loko. Kati bambi abayimbi ekyo ekintu tekiba wamaanyi tekiba moral ate nga performance etambula na hype. Thank you so much. Kati ne tukyusa kati eno mu VIP tumanya omuyimbi bani abayinza omuwa hype tibayimbi banne. Spice Diana yaguze emmeeza, Mudra yaguze emmeeza, gundi ya tumanya tulina abantu betumanyi kati olaba Zaake nti honorable naye ina energy wa hype. Kati mwe ne mukola arrangement eyo egenda okuzaamu omuyimbi ki amaanyi ate era mulimu abantu ba VIP abalina sente zaga tonteka maaso hafi batagala kamera tabi basinga obungi kunda banteeka eri emabega okitegeera. Kati olumu gwe tetumanyi kikyoyagala. Okay. Ne mubaamu oli nga temumanyi kituufu kikyakola ki? Kati mulimu abantu abagula tables directly kufera na kubulira kikyayagala. Kati nga honorable Nachimuli rather. Buvuma wekalangala. Kati yagula kalangala I think. Yagula kunze. Nagamba jja kunteekako maaso. N'omanyi oyo kyayagala. Patricia Batebo yagigula directly ku saha. Kati nga tomanyi na wa wayagala. Baba bamuwenti nono kwali. Okay. Kati mu arranginga ye mukujjo tula ate nanze nga Patricia kale erinnya ndimanyi but as a person I'd never met her. Nga tumulabangako. Ne tumuteeka kuba twateekawo Zaake Spice Mudroba ne tumuteeke wali waddako because the name I know her. Kati ye bwe yajja n'atuula ku table gy'olabirako ddala eri labeled Honorable Zaake. Nabadde ndaba sitting arrangement ya mu Grammys ezabaddewo over the weekend. Nga oyo mwala omunagana Thames kyasoso celebrating nga bwe bamuweereza sitting arrangement yabadde agenda tula ku table yemu ne Will Smith. Like, oh my God, I'm sharing a table with Will. Bichi. Nti kyosoko respectinga. Nti bantadde wano. Patricia babeera Bulaaya bino ebintu babimanyi. Kyetwagala okuleetako arrangement eyo nga tomala gatuka hafi ntuulawa ayituula maaso kale kati awuvaawo awaliwo agenda otuulawo twasanga erinnya lyo weriri. Wotadde. Tulina ali ku National Theatre nga ngenze kulaba comedy. Kati nali paying attention ku kino ekintu nti ekisooka osobola ogamba nti ngenda kutuula ku loolo ke. Ku line ke ntule mu seat number eno. Nti bw'omala ogideciding era n'abaana bakutuuzawo nti ne bw'odirenga wane oba ofulumamu ko seat yo ogisangawo. Okitegeera bulungi. Patricia balinnya ennyonyi bakimanyi. Seat yo yeebeera yeeyo. Kale jangu nga honorable Zaake tannajja netuula watudde mpita because ebyo bintu tubikola abantu bangi tuba arranging ate ne bajja late kati bambi ate oli mwamutadde mabega performances zitandise nakamba yahafinga mutadde mabega saba munkyusizeemuko kati gwe n'obalaabala kusinziira ku ba clients ogwo mulimu gulinga omwangu nesigwa akuseka n'obala n'ogamba kati oli kati mulimu abantu abajja nga ba family nga beemanyi nenga buli omu yaguze teboye nga mazima ga Katonda omu omutuuze eri oli omutuuze eri mugenda batsumbuwa nze first time nalinya ennyonyi nalina bakwano bange tugenda ku birthday ya Diamond Tanzania naye abawala bo ennyonyi wetu malo tuulamu nga tejjudde naye ng'erina seat kandi tubagamba put us together ne batugamba it's okay banno bali ludda ne tutuula mutambule olugendo lubalumire naye nga omaze kutuula sigenda tuula mu seat sikugenda kutuula nyini yajje atakugambe yimuka ato onyige obugaane kati ate abo babaddeko e Bulaaya so nze kyenzijjukira ng'ono omuwala gwe nkola naye amugjawo naye nze saabiyingiramuko kuba I had other things to handle mbitegeera nkeera kati ebyo ebiddirira ebya Patricia Ade ne muwummuza Simayana biki byo saabitegeererako ddala kiri awo mpulira abaana baagala obbinyumya bwe twali ku lunch ne wasaha but still I didn't pick interest because saddamu saabiwulirako kintu kyonna paka wenabira bindoza ku social media naye ng'enteekateeka bwetyo bwebeera kitegeeza nti ono ya shifting anaava ewa munne
ku tebo gye bamuwadde n'agenda ku tebo eyamu. Naye era omuwala akola nanga amaliriza ngamba Sewungu mugambye addeyo mu kifo kye kubanga ekyo kirina nnyini waakyo yabadde akiraba bulungi kiri labeled honorable Zaaki. Okay, no, I think that is understandable. Then kati bino ebya gundi uko sina gwe njogedde naye. Nangamba tera ndowooza kwawe nyini mu VIP gundi we bamukubira ekifaananyi ndowooza. Patricia. Ng'ali ne Guy Muwummuza. I think ndowooza abaana abali nnyo into struggle balina gundi zize bamuyinako ezitali ki bazina ku paatu Omuwummuza ezitali nnungi. Naye ndowooza n'abantu abakolera mbabaamu n'obutakkaanya omanyi buli we tubeera wabaawo abatandika okulowooza nti nze nkoze nnyo okusinga ekyo kya buntu. Ekyokubiri ebimu bijja n'emyaka abamu bavubuka abalala bakuzeemukko n'ebifaanaganako bwe kakiyinza okuba nga along the way Patricia adda alina obuzibu ne map nga mulimu ebyokweraga kujjukira bino bya numbers obuzibu bwa social media osobola okuba ng'onsinga okugea okutuuka ewala naye nga nkusinga numbers osobola okuba ng'onsinga ssente naye nga nkusinga amaanyi. Kati baziba balina issues zaabwe kakati ono bw'afuna ekifaananyi ky'ono agamba nkukute agamba nkukwatidde mu kituli okumukwatira mu kituli afuluma ekifaananyi kati obuzibu bwe balina buli butya bano bonna balabikanga bali ku cause balabika because simanyi balabikanga bali ku cause ki emu mu kulabikanga bali ku cause emu era bonna balabikanga bawagira omuntu kakati bw'ovaayo kifaananyi n'okiwa ne caption ekiwa direction gy'oyagala kigende olabikanga ate nga oli mu kifaananyi ky'omuntu gwe muwagira. Kuba ekyamazima bwe bagamba nti Bobi Wine agenda Kamuli yagenda ku Sama Uganda Map Media account z'omanyi Ghetto TV z'omanyi nti ezo Bobi Wine alina obbanga kuzza alina gy'akola ki gy'aliko. Kaakati gwe omu ku bo osobola obbanga ekigeri ky'okola kituufu naye engeri gye muli nti mwebamu bw'opostinga kisobola okulabikira bano b'okiikirira kyokka nga okikolanga gwe omuki era mbu mu meeting gye bamuyita naye alicognizinga nti kiyinza okuba yabadde ensobi gye nakoze eki leka nagikozesezza busungu ne nange oyaka yankola bw'ati. So mu byonna okusobola okukkakkanya embeera bakkiriziganya nti omanyi omulemukko byonna gye tukolera batuwummuza nga tusula ku suspension ekyo akola nga tebakuwummuza ensonga lwaki okola osomesa omwana wo afune ku mulimu gy'asobola okukola ne bamuwummuza kuba ogwo tebawummuza kyova olaba nti teri mulimi ayagala mwana we alime kiyinza obutaba kituufu nnyo naye ensonga lwaki tayagala mwana ayagala better life. So mu nsi with a better life we make mistakes ate we get punished. Kaakati bamuwummuza n'ebbaluwa esayini kati ye mu kumuwummuza tebamuwa bbaluwa bamubuulira buulizi ekirimu ekitinawe ki naye abakulu bawandiikirwa okubategeezaako kubanga eno department ya media eri mu nuupu bahanolinga ebyabwe kati ekitawaanya abawandiika ebbaluwa nti ebbaluwa baagiwandika ne bagiwa abakulu 7 ate nga bonna b'amaanyi. Ebbaluwa eyaliikinga ebbaluwa neerinkinga neetuuka ku ono eyali abbinkana ne Map Media. Kati ne Map Media obusungu mulimu ekisooka okulabikisibwa nga awanguddwa. Kuba ebbaluwa wetuuke ne musisi wo ontegedde bulungi ogamba awangudde ayagala kulagako nti nno yakulopera okulopa bakwandikidde n'ebbaluwa. Ontegedde bulungi bulijjo weepanka nti olina ky'oli kakati n'okuwummuza akoze eki kati ako mu mutima kakola ki mwekali. Kaakati ne tumaliriza nga tuli ku saazo tuli ku social media abeetemyemu bali beetemyemu bagamba nti president yatugamba tulabise ekituufu era Map Media kyeyakola naye ng'ate mu butuufu bwakyo kyali kisobola okuhandolingibwa kubanga n'abali b'enkulumu tubeera nabo tumanya nti ono muli wankwe naye katulabe azirya pakawa. Abala bagamba Map Media olina okugoberera institution kyekugamba kubanga it is where we are now. That is the problem we have.
abaana abo bayinza oba tebaasoma amawulire naye kibali mu kukola essaawa zino ate they are doing a very good job. Abo abaana tobamanyi engeri gye bafiitinga in abantu mu kalulu akawedde. People felt like they are home. So they have done a great job. Ebintu bingi nnyo, of course police here and there remove because of maybe panic. They make mistakes. So without these boys, twandibadde ebimu tetulina on record zaabyo. Waliwo n'omwana yaani yafiira wano e Busega. Ye Frank Senteza. Singa tebaali bano baana osanga twandibadde tulina emboozi ezikubagana. Singa tukyalinga ku mboozi y'omuwala gye bagamba nti ekimotoka kyamutomera naye ate poliisi negamba coverage teyaliwo. Okitegedde bulungi. So abaana bano bakoze omulimu ogw'amaanyi naye mu process yaago waliwo kye bayita growth. Yatandika nga alina kasimu nalako map media ng'asonda kamera. Kitegeeza yali ayagala ku advancinga kuva ku ssimu adde ku kamera. Ekibuuzo when you're advancing in equipments mindset advancing. So kati awo wali gundi kati nawo ng'aba amawulire. How can we help those boys? Because bakola omulimu ogw'amaanyi. Nyinza oba nze sigusobola. Nze nawerekerako ko Bobi Wine ng'atandika okugenda okwesimbawo. Yakola kyayita okugenda okwebuuza ku bantu bayesimbawo kuba president. N'afulume waka Magere nali ku mmotoka ya NBS waggulu. Ne tutambula tusanga poliisi ekasanga ati awo ng'ewa Besigye awo. Oyo tiyagasi gwe nali akaawo. Omulala alinsanga waka. Yeah, it's not easy. So now how can we be of hope to abo abaana? Kuba kibakola kirungi. Naye ekisooka bawagizi. Ekitalina bba ku mawulire. Naye ate ebintu biri meant kukolebwa bawagizi. Tosobola kuyitamu bibayitamu nga toli muwagizi wakyagulanye bikola. Kati eyo si nsonga. Naye bayina kati waliwo decisions ezitaking wanga za institution. Yeah. And kirabika, okay, how I see it is abaana balina okukkiriza nga bwe yava kasimu n'agula kamera alina omanya nti ne institution yekuze. Omukulembeze ayinza okuba yagamba mulabise. Naye ffe mu mawulire tulina kwe tutambulira. Not every story is worth it. Eyo moto y'abannamawulire. Tulina bingi bye tulabye bye tuwulidde nga n'obukakafu tubulina. Naye nga ddala kiri worth it. Yeah. Kati ate ne institution yonna bw'ekula ebaako amateeka agagifuga gagenda gakyuka. Bitandika nno ng'ebyokusaaga kulinga kwekwana mukutandika byakwekwana byakukuta musajja mulezi kujja ku gate yammwe before you know you're married it is a family, you have children. Bwe twali tutandika okukola ku Galaxy, I think I joined Galaxy a year after it had started. Naye ffenna twalina access ku handle yayo, twalina access ku handle yayo ffenna ba on air nga osobola olaba akantu n'okateekayo time yatuuka ate mu kusooka we took it personal. Ne batutemako ne bafuna ba handlers. Because nze nja kubeera n'obuzibu n'omuntu mutemeko ekigambo. Story niwe bantu fune basi mutemyeko. Semo nsobola okubeera nga nina obuzibu kaŋŋambe n'omwana omulala akola ku radio endala. Kaŋŋambe nga nina obuzibu banga ne Titi. Ninga ne story ntuufu nkimanyi. Titi alina omwana yamuleka mu kyalo. Nenzija ne ngiteekayo. Naye yo Galaxy gye nkolera efunamu mu story eyo. Kati ne batuuka ne batugamba when you see anything kyoyagala kibeere shared kiteeke mu group. Ba admin ba social media bakiyite bakisenge gye bakinoonyerezeeko then bakikole ki bakipostinge. So tulina kifunamu mirembe nga bwe tukula n'ogatta ku myaka. Today you're 28, tomorrow you're going to be 29. Ne institution zikula n'amateeka kati Kyagulanyi yajja nga honorable kati ali ku belt ya president. Buli kimu kigenda kikyuka. Nti nammwe kennyini ne mukeera ku makya ne mulaba nga akyakola ebintu Bobi Wine bye yakolanga. Saa zino singa abadde akyalina enviiri, singa abasinga muyomba. Singa a whole president. Olaba wano just yaganye kubonga ku Saimo. Nalabe comments kantu agamba omuntu agala okwesimbawo wayise otya bwotyo. Nti naffe kennyini mu bwongo bwaffe much as tuyinza okuba tetulina nnyo knowledge ku mawulire tukkiriza nti omuntu osobola okukyuka. Tukkiriza nti omukulembeze omuntu asobola pretending to smile with you even if they are not happy with you. So mbakwano tetulina nnyo kye tugenda kwogera but institution
ebaako n'amateeka agakivuga mwe kennyini abaana abo balaba awo we bali bayinza okuba balinanga access eyogera ne Kyagulanyi era saa zino maapu yandibadde agenda n'alopa sitoyite wa Kyagulanyi ekita kyasoboka tiwaliwo maybe obukulembeze eno bwalina soko reportinganga naye nga kitaasa ggwe kuba kati omukulembeze ku level kwali kiriza obagaana olwa bamwagala nga mufu if you can access him daily n'obanga wakavaayo ne wabaayo addayo newabeerawo obuzibu naye nga Google balabye omanyi ebintu ebimu nga birabibwanga ebya bulijjo naye nga bitaasa ggwe ate nina kyenjagala okubuuzaayo abasajja ekifo kisinga okubeera sensitive mipiira ensiri mbi nnyo erwaza n'omusujja bw'ozuukuka ekulumye mu kifo ekyo ekiri sensitive ogikubya kisapatu yiyo ngirengedde kubanga nga weekyeri mukola kati eri mukuluma ekusiiga musujja kituufu ogikubya kisapatu kati waliwo wolabanga ekyamazima nsiri naye eri mukunuma wali sensitive kati nno leero ngenda gikola bwe nti bwemala okubuuka ngikube eddopusi ogigobe bugobi mu mirembe so kubanga ojja genda omalize nga kubanga gwe bakugamba nti ensiri wonna woja agikuba ekisapatu ogikuba ogitte n'emipiira ogyase oba ontegeera ate ejja bba mutuufu nojja bba ofiiriddwa ekinene so kati nze ndowooza we need to acknowledge nti there is growth. Ekyokubiri, don't over personalize this struggle. Abakyogera olumu bakyogera mu mutima mubi kati nze kankyogere mu mutima mulungi si mwe musoose okubeera mu struggle. And Uganda eno nga bwetambula nga olunaku abalamuzi okuvayo ne bagamba nti abantu bave mu martial court akudi executive n'agamba bifu era nga leero lwakumeka si lwakubiri omuntu yandibadde alina ofuluma yakyaliyo kati no byonna mubiraba ne mu Uganda kisobola okukyala omu n'akulira akakiiko k'ebyokulonda naye n'alangira omukulu n'agamba bifu neteta ne mutabaako kye mukola nze nkubuulira kubanga abantu engeri gyadde balindiridde okusalawo kwa Supreme Court otegedde buli omu yadde alinda Supreme Court nga buli omu esubire n'omukulu yagambye bifu and we are here nalabye gayi ng'akuba mu ngalo ng'olaba ali satisfied era yagambye bifu era Besigye akyaliyo no bed n'abaana abalala nga gye bali and we are eating and drinking and life is moving on. So accept, let's put their systems ezijja tuyamba singa tuba tukutte naye naye tuba tetukutte systems ezijja kuyamba okugaidinga abalala abanajja ate mwabalina ziwa respect abalala nabo ne bazifollowinga tewali kibinga butakwa systems. Mama wange balina gundi yaabwe nali njogera mama ne mangamba mama mugenda kukola ensobi enyimu Katonda abadde obulamu muganye teekawo system ku kintu ekyo olaba mmwe ababalirwa ku ngalo temukikoze kati singa wano byavaawo nga abadde omu akiikirirwa 10 nga erina 10 by'omu alina endowooza eva kati gw'olina omutwe gwo because okiika direct kati singa mmwe muvaawo so system zirina kuteekebwawo mmwe from day one. I always say the things even with a relationship. Lwaki muba temwogerako ku bintu byemuyita ebizibu from day one ne mumanya bwe muti we mugenda otambula ate kyoyogedde bw'otakyogerako kati time etuuka time nga tekikyasoboka kwogerwako kati ng'olabanga ali disrespectful ng'olabanga ki ninga ebintu muba mulina obyogererawo from ntandikwa kino tekikola kino tekikola kino kikola kino kikola. But anyway, I hope you learn to understand nti kati we mutuuse ebintu bigenda bikula ebintu bigenda bikyuka mugyemu nnyo feelings zino zituwabya nnyo zituleetera nnyo owning up things that we wouldn't have. Feelings onoona nnyo nnyo goberera amateeka nga egatambula obulamu bukunyumira ate munanga amateeka omu gakunyigiriza naye the beauty of okugoberera amateeka nti oba osize nti ensigo nti olaba nange eŋŋonze waliwo omuntu agamba nti olaba nange enkoze kino nekikuyambako okuguma so kiyinza okuba nga amateeka tegabangako malungi naye gatuwa buli omu gamukosa inawo buli omu gamukosa ina naye gatuwa ngeri yakugoberera.
Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Kali, awo tuve katono nnyo. Okoye ku kintu kya Simon esala ku debate, you know, because abantu abamu bakikozesa nnyo ku lwali na biki. Naye abantu abamu kati nze I have my personal character maybe nnyambako okumprotectinga. Naye ate abantu abamu bali social. Nze kyendowooza ng'ekirabo. Amawulire galina abantu nga bali social. Amawulire galinayo abantu nga baalyayaana okufuuka ekyo. Osanga omuntu ng'akola ku TV eri ku free to air naye nga his or her excitement I'm on air gye nayagala okukola ki kubeerako. Kati nze omuyimbi nsobola okusanga awo ne nkubuuzaako ne mbaako wenkusanga kasita Katonda nnyamba n'otantunuulira N'oluwono olwo. kuba problem kasaazo nkisasobola kusitandinga yammanyi okuntunuulira ne muyitako bisi awo mba nja kuwuuba naye bwe nkusanga mu kifo Katonda n'ambikkako akasubi n'otandaba tuddamu kusinga nakugamba nakusangako wano waliyo omulala nga ye kyalwana ensi emutegeera nga bwemutegeera ojja ssanga nga ali n'ono banyumya ayina ennamba y'ono nze mu ssimu yange ennamba z'abantu be nninako be nkozeeko nabo gwe sikolangako naye ennamba esigirina oba otegeera kati naawo at least gw'olina background y'ekifo abantu kye basinga okusocializingiramu is the back then olina media era awo nawo abantu abasocialite babayimbi baba public figures nabo basocializing awo because abalina kyakwagaza. What is the best way of handling the relationship between you n'abayimbi? Well, of course Mwami Kyagulanyi Kaisazzo is a politician naye ate waliwo n'abayimbi abalala abasobola ekikola ekyo gwe naakusanga n'onyumya abaana babyogera mwana nasaze gundi nanzalawa gundi ate kino n'ekintu ekiyamba nnyo n'abawagizi nagaayo muyajja because yali antuukidde nga Simon pe namba nenjimuwa so yesterday he calls me na yansinkana ku nsonga ndala nnyo then ankubira nga ate akola session ya kintu kirala nnyo nanga mukati mpa namba ya gundi mukubire ng'omulaba tuhimitizo kene nga nze ekinuma kiri kimu nti okasaba ennamba eno ejja kuvayo oli disappointed sirwa kuba gw'okubira mubi naye tali wolowooza nti n'ogenda mu access nga bw'olaba kati n'abantu baffe ababulijjo balina problem n'osanga oli bami n'agenda ng'ali hatutoke nga abadde ayagala omuntu naye nga ye tamanyi nti nakawungezaawo wamusangire naye alina ebizibu ebibi yalowooza nti engeri gy'amwagala ku TV n'embulamu omwezi bw'anaamusanga agenda mmugira so it is general tekiri eno waffe kawo gye walowooza nti twemanyiza mu bulamu obwa bulijjo bonna kati nze ngenda kifuula broad ekisookera ddala abantu nga naye bw'owulira bw'oli omuntu leero onyiiga enkya n'obeera happy leero ne bikutambulira bulungi ne bitakutambulira bulungi tuyige okumanya nti nga naye bw'owulira n'oli muntu one thing ky'olina obuteerabiranga mbu this person is a human being okitegeera ekyo kikubeeremu ti ono muntu ekyokubiri tuli banjawulo ekyo tunakiyiga ne tukiteeka mu bwongo bwaffe nti tuli banjawulo. Me I always tell people abantu basangayo Saimaliwa Saimo Kawalata and I always tell people who are too close to me nti abantu abalowooza nze ne Saimo we tufulumaawo tugenda ne tulya breakfast ne tugenda gy'akolera akantu n'akola nga bwe mulaba ne tugenda ne tusiiba ffenna and all that nembaga no tuli totally different. Obulamu bwaffe as soon as we walk out of the studio bwawukana okuleka ng'olina kyonneetaaza oba kyenkwetaaza tetuddamu yadde mbeera ne mulivu ne schooliza nako but people can't even get that we are totally different people kabeere kwefu oyo kabeerani abantu bamutera okundaba nabo nga ndi close nabo naye bwe tumanya nti ekyo bwe kityo bwe kiyimiridde tujja funa emirembe mu bantu kati nze
genda ku example Lydia tulinga abakola bwe tuti wala ufananyi bwangu obukadde ndi naye biki naye nga twemanyira mu ndongo nga amnesia tuli ba mukwano naye tetwedimandinga kubeera nti buli omu alina okubeera mu bulamu bwa munne era omuntu eyandaba naye nga abantu abasinga balowooza nafuuka mukwano gwe nga tugenda ku kivvulu tubadde ba mukwano for years amanye wange manye we omwana wange amumanyi you know those private amanyi to that extent naye atuuka n'akwata gage nange nenkwata gange it was like over I think it was Sunday oba yesterday we yaŋŋambye wabula naye ndudde okulabako mukwano naye ndowooza kuba twamala ekivvulu wayitawo ndowooza wiiki ng'emu nga tukyeraba alabakawo nga tukyalina bye tumaliriza buli omu n'akwata gage ensi n'emutwala tuwuliziganya twebuuza ate we tusobodde tewali wa demandinga munne ng'oludde okumbuuza ate ka twajjirwa social media munno bw'obikula WhatsApp ye n'omulaba nga gyali mulamu you assume they okay unless ng'alina kyaziraga hafi nkwetaaga naye tetweteekako eyo pressure. Another friend of mine is Prim. Uli abeera side zeri mbeera zeeno ne buwuliziganya naye nga mweyagala okamala in case things go wrong wensooka okukubira ndowooza akwano bange asinga okumbirako mpi ndowooza Dora naye nga naye olunaku lusobola oyitawo nga temwebuuza and there is nothing wrong with it. Kaakati bw'otuuka n'omanya nti obulamu bwebwo tuyina okukula okay mulimu abakuze emyaka naye nga tebakimanyi buli omu alina struggles ze olunaku sema olusobola okumpuuba nga nvudde awo I totally forget that I even have parents or a child. Wejjukiro zeeye waka naye olwaleero nduwuliddemu n'enkya n'otandikirawo naluli kaakati tulina okumanya nti omuntu aba muntu abaako leero naye lusobola kyanga lulungi oba nga si lulungi ekirala abantu banjawulo Saima ina character nange nina eyange era ojja gamba Saima oyo alayika ayina ettiimu oba yeematira oba ki ate ojja sanga omuntu ali very jolly ate nza buba ntiisa nnyo kizibu n'okutuula naye awo ate era ojja kunsanga nga nseka nnyo nnyo piiso ye yatera okunnangira wabula mwana gwe n'essimu yo agikuba lumu not intentionally not butagikwata olumi sikola ate bwe njijjako ne siddamu mukubira ate I think for her she's an open person an open book me kyesiri kati bw'abanga omuntu tannakuyiga akanyagambo omwala oyo ayina ettima omwala oyo ayina ettima naye ng'omwagala mukwano gwo so ebyo ebintu we tunaabiyiga mu bulamu n'omanya ono omuntu atabula ate tuyiga okukkiriza abantu ti Katonda abasitula nze nnyinza okuba nti abakulembeze abali mu buyinza mulimu bye bakola bye saagrenga nabyo ebya bulijjo n'ogenda mu ddooyo nga teri ddagala honestly n'ogamba omusolo gwe tusasula gulagawa ekkubo ne libeera nga buli saa ne mubeera mu garage okitegeera n'ogamba ssente ze tusasula ziragawa bino ebintu tetubeegayirira bitukolera we pay tubisasulira yes they are supposed to do those things kati n'onyigira omukulembeze naye nze Saima ekintu kyenkulembeza kiri ekyo ndi mukkiriza nzikiriza nti waggulu tosobola kweteekayo okuleka Katonda yakutadde teri bukulembeze butava eri Katonda nze makyazi nnyinza okugamba ye bana batulekanyiza butiruutiru biki ng'emmotoka yange bwe njijjayo nabadde eggulo ku Gaba Road nabadde naakava bati ku sitting room nga ngenda mu nnyonyi kati waliwo ekikuba ekyambuka ekawuku kalungu ehamu gy'abeera sanga amagi mangi kukuba batwambusa ne batuyingiza munda ekkubo lina ne bali clearing nga tusaana kubeera this is the main road kano ke kavaako nga tupakinga waawo eri kati naye nga n'opakingako awo kumbi waliwo omukazi eyadde alemeddewo abasirikale batandika okuba emmotoka yo ne batuula and I'm like why don't you move lwaki mukaluubiriza obulamu vaayo president yayitawo they can shoot you and no one is going to claim for you kkiriza nti Katonda yamusitula is the president respect that and tubyogereko ng'agenze nti n'omusajja naye ne batusajja mu ssaawa 2 ne bakola byonna mu biyombe naye ng'ovuddeyo peacefully respectfully nze nzikiriza nti omuntu Katonda abamusitudde Saima naye tuba nga twali tulya ku sowaani y'emu Babi mukazi wa Bobby naye era engeri kati gy'abehavinga naye mu public si gy'abehavinga naye waka kababeere baana be abaana obalaba ne babanga bali mu public nawe now they behave they're being trained tata amwe takyali already daddy gwe mwabuukirabukirako mu public basobola n'okukwata bu video buli fana ewaka ne babupostinga naye ate si mu public kati gwe lwaki hafi
kulwokubanga Bobby yajjanga mu amnesia n'omubongako olowooza omumanyi nnyo. Bw'aba akuyise n'akubuuzaako banakubira kajjambo kize bw'aba takikoze kifunemu emirembe. Don't over kwefula important. You're not. Mulekerawo kwewa the importance katugambe nawe oyinza okuba ng'owulira oli wa kabi. Say like Katonda amusitudde naye nga naawe nawe owolisiwole nawe owulira naye buto wenkana naye alina bayayanira obbongako naawe bw'obanga naye bwe bamuwa right eyo mubongako he feels like oh this is where I'm supposed to be. Ate tunakifunamu emirembe nti omuntu toli ku level yemu naye tugenda kubeera n'emirembe mu nsi muno. Kababeere ba relatives bewaka. Kababeere ba relatives ewaka. Mwina anko bamwe ba anti bamwe baganda bamwe bannabyabufuzi. Najja leeti ku mukolo ne batandika okugamba yeeraga kikulu kubanga yafuuka omubaka nga fe abaamuwa akalulu. Ani ataamulaba hafi oyo? He is. Gy'akolera gy'ayitira offices ze mubaka. Muwaka muli family. Tetugamba nti bano basukkulume. Nate sifa okay wamuwa akalulu neeraga alimaanyi ga Katonda. Okitegeera nti bw'atuuka ne bamukolerawo entebe ye tozimba mutima ssenga gundi baba gundi. Bw'aba yayagadde kati atawo tujja kuddayo kuko obuntu nti ye bw'aba yagadde ajja kujja ababuuzeeko but for now first give him the respect that he deserves. Gwe muwe yakomyewo. Yakomyewo. Naye gwe tomuforcing ate kuleeta. Ojja swala, ojja nnyiga, ojja kuloga. Katubonaabona ne basenga eyo mu byalo. Kati mulamu bwaffe bwa bulijjo. Ng'oli yafuna omulimu gwa gavumenti. Ekyamazima ng'ayinza okuba kalaba emirimu gya gavumenti eyo abantu bapulaninga liivu zaabwe ne basonda n'obusente bwe nagamanyi naye tugende Dubai. Kati ng'obunaku bwabwe kwatanga za golodi. Ekyamazima Katonda n'agenda n'akola ne mufuna obuzibu mu kyalo nga waliyo olumbe. Ng'ekyamazima the best you can do is to contribute na kutuuka ku lunaku lwa lumbe. But because oli senga waawo n'olaba oli ng'asindiikiriza amugye kakati temubaze kakati sebo ffe tubakolera emirimu naye nga the realities takyasobola. Okitegeera nga takyasobola abantu balina obuvunaanyizibwa. Omuntu ayinza obeera ne meetings nga mmeka nze ndaba nadde ndaba ebivulu bya artists abali ku side ya n'osaasira Kyagulanyi agenda mu bimeka agenda leka bimeka ate nga alina olemererwa okubaako byagenda alina saddaaka ebimu. Kati bwe yava epasi kumakya simala ndaba alidira yagenze mu kuziika. Thanksgiving abebaza Katonda balinganga bebaza Katonda. Thank you. Kati chachi gye yakulira ewaabwe bwetegeka n'emuyita n'agamba kasendinga omuntu nabo nga banyiiga omwana yakulira wano bamubatiriza wano omwana n'atajja. Nina kye nalaba baali mpija awo. Naye ndowooza nga yabadde program nti bannaye by ssaawa 9 njagala mbe nga nva wano. Naye nga bambi buli omu alina okwogera ajjukira omukulu wazze buli omu alina ayagala okubaako byamulaga. Isonyaka yava okusanga 11. Kyokka nno by that aba ategeeza balina bye bamulinze. Balina bye bamulinze nawe alina okukolawo. Nze nku example kati ffe my family bakatuliki. Father mbayinza omuyita nga tuorganizinzeyo nabagamba obudde nina butono naye katukole bwe tuti tufunze tukole bwe tuti tukole bwe tuti ate bamugamba tugendeko kubijjaawo sabire ku bantu baffe n'agamba bannange balina gye banniize n'olaba nga abo yaana because ye tali mu camera ng'abantu tebasobola kugamba bane father n'adeka bane n'agaana okugenda osabira ku bafuube bwe bityo just try to understand people. I don't know how I understand people. Nze ne bw'ojja neweziba ddakiika 2 for as long as I can appreciate that time. N'abantu tebabiraba yawe yagala musigale nga muli ku level yemu oyina omurecognizinga oyina osigala this person meets 1 million people a day. Toli wa kitalo nga woolowooza mulekerawo kwefuula ab'ekitalo bannange importance eyo eruma. Importance eyo oli asobola n'okugamba nga maama we aludde omulaba maama n'abeereyo ng'agamba omwana wange bannaye njagala omulabako naye nga mwamutwala ensi yamumuwambako ate kati gwe seeyima owa bulijjo. Yenna omuntu aspect gy'omulabiramu yonna you respecting bwakurecognizinga that better. Kiwulikika bulungi munaye omuntu ng'akubonzeeko nga wali omumanyi. Kati omanyi abantu nze kati now this is me. Lwensisinkana Mwami Kyagulanyi Dubai. Esooka nze nebaza Katonda kuba big three have talked to. Those 2 have spoken my name before
Saimu. Anko bebe yankubira simu. Kigeza yagenda okubira simu nga gwakubira akola ki? Amanyi. Era ekyo nze ne wemba njogera ku bebe omanyi nze ebintu ebindeeta okuvaliwinga abantu. Yasobola kuyingira bebe bbira mupango. Because ankubidde amasimu emirundi 2 ataaga omugaso. Abu Dhabi twali tuli ku table yemu n'agenda ng'abuuza abantu awo no ndi ku Mwami Kyagulanyi n'agenda ng'abuuza abantu bwe yatuuka ku nze kibimuko naye we yatandikira waaliwo ab'amawulire naye yatandikira ku nze okulaba ab'amawulire era n'asaba ab'amawulire baveewokko bamalirize ensonga yaabwe y'abapromota kaakati. By the way, he welcomed me in a smile. Yanyanirizamu. Apakati nze nina ekintu ekyo omusajja w'amaanyi. Kati aba alina yalina ekyo nno kye kikuwa emirembe kukkiriza ati omusajja w'amaanyi. Kati aba ali balina edimu twagamba njala n'okubuuza ku kyali wa hafi oyo. Nandi ku kamera ekyo nakiwulira. Kati kano ka video akaatambula aba afuluma wabaawo fani yampita Saimu kati bwe kidda mu bwongo. Saimu n'adina kunoonyeza dakika video akakola ki. Naye Saimu gwe twogerako naye Bobby tasanga Saimu Abu Dhabi. Twava ne Bobby ku hoteli we yasula. Twali ne Bobby ku gundi ku mpumba kwakale ku mpumba wo baali bangi. Abantu baali bangi. Ne twava ne Bobby ku hoteli. Neera nga nze nno obuzibu bwange buli bumwazze musajja w'amaanyi. Sigala ku kamera yange yakoze eki. Kati ngenda okufuna nze kino. It was well deserved nga ne bwe yandi nkutte ku bukwasi ku ngalo bwati. Obedde nali sikikoledde nga nze nakkiriza dda musajja w'amaki. W'amaanyi, yes. Lwe naddamu musanga ku Nuupu ono gwe nkubidde yancoordinatingira. Tukanga assignment ejja kukolera. Kati njagala obe nga nsanga. Aki nendo mulamu gwe naddamu musanga be baatuyita ku ddina ewaka. Ninga nti wakingamba nti buli woweteeka in your position then your right position ekusanga exactly. Oyo omusajja mu kugoma yatubuuzanga ali bwati. What? And I'm being yatubuuzanga ali bwati. Akano ffe tujja mu mawulire gaffe mu kugezaako ku balansinga n'okusigala mu ggwanga lino ebimu tulibabuulira nga tuli at 50 nga tuwummudde. Nga ne bwonzite era gye that's the destiny. Tulibabuulira at 50. I'm comfortable newe ne wendi. Naye nze njja bagamba nti ekibyo bayamba. Then mutumula we naba it was Juliana. Tinebo ne bena bakimbadegeza okuzimbira nti buli we keepingira woli kikuyamba okumanya position entuufu gy'okola. Bw'ogwa tinajja kugwira omuntu ng'akumanyi nga si ye time entuufu. Kyo kye ngamba nti abantu nabo bantu omuntu omufuna ku bad day. Kwa kimanzi waliwo omuntu akugwira ebyo ng'ova ku mpewo naye ng'olina obwongo gye bulaga ekyamazima oba ontegeera nga maybe the best muntu kyasogamba Saimu badde nsaba onkubireko ng'ate ekyo it is a wake up call nti gy'onaabeereyo mukazi oyo yaŋŋamba mukubireko one time nasanga omukyala nga talina mukono nagamba Saimu onkubirako besalawo saali mu mood yange najjukira omukyala oyo talina mukono yaŋŋamba mukubireko then I call her so kale kirina okutubeeramu. Ojasanga omuntu nga mwakola ne ku kyalo. Yes oyinza obba oyagala okwogera naye. Negezaako okugobera proper channels oleme kuzaayo ekifaananyi kibi. Abantu balina ebizibu. Anti awo osangira omuntu osanga abantu nga balina debate ng'oli agamba Hafi is a very good person. Sisanga ngako muntu mukakamu mulungi ayogera bulungi nga Hafi. N'osanga oli ng'agaana kuntemako mutwe. Nze wabula tombuulira kiwala ekyo tonyo. Omwana yeematira omwana alina empisa embi n'oyogera naye. Who told you I'm supposed to be good? Olaba n'obudde kati bubuno bwakiddedde naye gubadde gwaka. Olwonzi omuntu Katonda gwe yatonda obutonzi. Ojja kusanga nga nva ku sho zivuddeko oba olumu n'okujja nno ku sho awo wenzijjaawo. Ndiwo ebyewaka natabuse kwefuna agamba bino agamba biri n'obulomu boluyi. Amatu ago gakendeere. Ate ekibi kya guno omulimu guli gwetaaga emirimu gy'amawulire gya kamera giri plastic. You know what it means to smile nga toyagala kusmile. I know. Katwabe ebyo by'obukulembeze there is time wojja okujjanga bakugamba kamanga olaba kigenda labika bibo otajje. Nojja n'owulira nga ntwalinga bakweyogerezaako
banenze n'abakulembeze mbasaasira. It happens nga bagambye mukama wange ekyamazi omaze wiiki nga tolabika. You need to appear. Kati ngwino tekako kiwanze njagala Trump alina smile ey'ekifere. Nze omanyi bwe mba nyingira mu studio awo nsaba ngamba bugambi bismillah kuba mba kati nzikiriza kati I am not a fake person but mirabumizi kiri kyembadde nakyo nekimya ne ngamba kati let me go and work. Let me work. Ebisigala byonna nembimira nembirekawo. Naye nga twewe emirembe mu buli kimu si bayimbi omuyimbi bamusanga mujja ne mubayayaanira ne bakola ki ne ba sometimes bambi ne ku lunaku luno olwasho lwennyini omuntu agamba lwaki obajja performingira abantu nga toyagala tomanyi bantu balya ku muyimbi nze nabako omuyimbi singa gwali mudaala singa asobola okuggala olunaku n'atakola naye babuukinze sho teyagimanya nako n'atuuka mu kaafo kwagenda okukolera katunulanga kiraalo kya mbizzi n'awulira obusungu naye nga abamuggiddeko bokka n'emabega balinga 5 sente bwazikola ku ttebo kuliko abantu nga 3 abalina oziryako tolowooza muno nga bwazikoze wezi tezigenda mu nsawo ye nti mudaala gwa nnyaanya ate nga n'omudaala gw'ennyaanya kuliko abana abayinza okugulya naye ye asobola okuggalawoko n'agenda naye muyimbi so mubasaasire. Okay, kandowooze nti mina kimupiikinze mumanyi obulamu omuntu agenda kusinkana nga alina that jole sayimu gw'amanyi kati olumu n'agamba bambi weewulira batulaluso naawe olina okweremindinga nawe abantu balina ono gwe baagula bakuba te gwe baagula abantu bamanyi ali playful oyinza tunkotaka time nga nange n'ebintu abanya sirina budde buzannya but anyway byonna gye bigenda abantu bakula yes ate ekitwongere mu bulamu tomanyi nze kinzeza mumanyi kusanga muntu gwe nali ndowooza nti musingo batwenkananga agenze kinzeza nina omuliro gw'empulira omunda omu wakati tusse emyaka gy'obbuguumirira naye kinenge gye kikuzzaamu amaanyi so mumatizo omanye nti no oyo nali mumanyi ofuna onegudde ne Museveni alina basinga n'agamba ye ggwe yes it has taken time baatwalako ne ku obiwe basoma mu kilasi so byonna bisoboka nawe kennyini weepima muno ogana naye nange abo sikyakolagana nabo si kirasi zange gwe kennyini abantu bwe wali omanyi gola tesikyali levozo ekyo nakyo nawe n'okiplayingira awo kale bano embeere bulungi basiba ne banyabo mweraba